so kati namuteekako pressure y'amaanyi nnyo nalabanga gumusinga ate omukazi gwota nawasa tabeera ki tabeera wuwo yensonga lwaki pastor Jengo pressure emukwata okujja okwaniveeringa omukyalo oyo ki mu kyaki ekitegeera n'alowooza nti bw'anaamwaniveeringa ensi neemanya nti yono omukyala pastor Jengo amutadde ne mbamawulire bamukozeko interview at least omukazi anaatyamu nagawayi bananda bati ate nga nyingira lodge ate ng'omusajja yakola ki ng'omusajja yandagayo kati munnaayo olw'essande omukyala yaliyo mu church yajjanga pastor abuulira service eggwa adda mu bya counseling bye omukyala n'akola ki n'ayitamu ono abeera mu counseling amaliza counseling abuuza ate omukyala yalazeewa mami wa church aliwa agenda okebera ku traka ng'emulaga ali salaama ng'agenze mu kifo ky'abatujju oba salaama lodi abatujju eriko entalo traka eri mu ssimu eri ku ssimu teri ku muntu egenda omulaga nti yo new location is salaama lodi agenda obuuza mami ng'amugamba ndiko wano mu Kampala ndya ku kyamisana nakivubo bizinensi ya muntu mpya etandika omuntu ono yali asinkanyeko alien before even this ne bakola ki ne boogero kitegeera omuntu yenna ng'aleeta bizinensi ye nga mpya aba ayagala ensi egikole ki egimanye olwaleero osobola okwekanganga ne weeba nkwatyo festival teebeeyo tusobola okukkiriziganya nti nakivubo is scoring as a business venture empya eri mu kukola ki mu kuzimbibwa obuzimbibwa okitegeera so kati ne mweyo ango osobola okitunulira omusajja asobola okukeera ku makya nga ye bw'atyo bw'agenda otambuza ki kubanga kyenkugambye busaabala yakeererawo ne disowning negamba balimba tewali kivulu kyonna kiri scheduled wa busaabala officially na kivubo tennavaayo gamba nti teri kivulu kikola ki kiri wano oba kati katugeze nti hamu okuvayo n'akola ki n'ayogera okitegeera mu bintu bino bye tukola ebyokubeera mu butaala wano tulumya abantu bangi olumu osobola okugenda okkeera olwane n'omuntu neebaayo abajja balwane naye olw'ensonga nti naawe olina bye wabakola naye oluusi osobola obutakikola ki obutakiriyalayizinga okitegeera era yensonga lwaki osobola okubeera wano nti nkwatyo festival esobola okuba nga gyeri oba nga teriiyo ne parties zonna ne zisirika ne zikamamu kye zisobola okukomamu ki mu kaseera kano naye nga keyword eri ku kivulu kino gy'olina otutunuulira kifiiriza ki edition okitegeera omuntu asobola okufiiriza kyakufiiriza either agenda kiggusa oba tagenda kiggusa ne kati kaseera kano ffe tetulina okulinda kimu kulaba bigenda kwanifoldinga mayinja muliramu namugamba muganda wange nava Uganda olw'ensonga ABCD ezimu ku zo eri mu kibiina kya yero mbatutomeza okitegeera naye gwe osavaivinza okubeera ng'oli wa yero naye ng'ebintu byo bitambula kubanga eno London gye nzize ebintu biganya okutambula omulimu gwe nkola essaawa 6 omuzira mungi nnyo saagumanyira gwonkubye mu kifuba kyonna mpulira wano namukwatira ku bitundu eby'omubiri ebiki ndambe mbadde nsaba emboozi abantu baleke bajja kuleetera obuzibu kale fast forward namugamba ayagala kukola U-turn akomewo mu ggwanga erya Uganda nga ideology political eri ku NRM wabula ng'emirimu gitambula nga Bebe Cool because Bebe Cool yalaze nti no is a model of that ayina jakkiririza eri wabula buli kimu kikola kitambula bulungi so namuliramu namugamba ekisookera ddala tugenda kuddayo njagala okole drop era nakola drop ya tontiisa kati namugamba wuli ekigambo tontiisa twagala tuddeyo Uganda nga tewali akutiisa Almutawa Enterprises Limited bano bakugu nnyo musonga za real estate season na oyagala kutunda oba kugula ttaka wekwate Almutawa Enterprises Limited tulina ploti ez'enjawulo enteketeko bulungi ate nga ne bbeeyi yaazo esobokera ddala ensonga zonna ez'ettaka wamu n'okulikulaakulanya tuzikolako tugula sako n'okutunda amayumba era tusolooza n'abapangisa oba okulabirira ennyumba zo abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima meereere Crystal Clearing and Forwarding Company Limited bebokka basobola okukiriyalinga emmotoka okuva e Mombasa ne Dar es Salaam ne bagituusa e Kampala nawe ayagala okutumya emmotoka okuva Japan etuuke e Mombasa oba Dar es Salaam weebali okuyambako Crystal Clearing and Forwarding Company Limited bakola ku nsonga z'okuwandiisa emmotoka omulundi ogusoose mu URA okukyusa namba plate z'emmotoka okuva mu ya bbulu oba red okudda mu namba plate za bulijjo transfer z'emmotoka oba okukyusa logobook car import and export duty computation byonna babikolako basangibwa ku Coin Car Bond mu maaso ga Crown Beverages oba ku Pepsi Bishona josinziro kubanga atotulaba omukutu guno ku subscribingeko okusobola okubeera nga tofuna videos ezifaanaganako bweziti courtesy of banafa banana habo mouthwash kafaanana bwe kati wagende bweru w'eggwanga oba nawali bweru w'eggwanga nkusabye okatume omuntu akakuleetere mu mbiri zeeno mu mbali mu mberi
mukaita tamu Wamberi. wamberi wako wali ekigambo nano oba okiwulira ne wansi wako kayamba kumanya aganyenyera gavaamu akaswa akabi abuli ekinyogogoba ekibuguma gatanyalala nebifaanaganako bwe bityo kajja kuyambako bannange olunaku z'omwezi leero lumu it is World AIDS Day twefumintiriza ku bulwadde bwa mukenenya awo tuba twefumintiriza ku balwadde tuba twefumintiriza ku bakoseddwa waliwo abaana balekeddwa nga bato ne batasoma olw'obulwadde buno obwa mukenenya tubefumintirizaako twefumintiriza ku mmwe abalamu abalowooza nti tebibakwatako kubanga tetwagala musiigibwe kati olunaku olwala being World AIDS Day munzikirize njogereko ne bannange nga oli mulwadde tewali kintu kulivinga inidinayo n'ogaano mmira eddagala mira eddagala tandika okukiwulira nti kya bulijjo okubanga eddagala lyolimira tandika lekerawo okulimira mu bubba kubanga lijjo kumudimira mu bubba olimirira mu kaseera akakyamu ontegera bulungi teweemikisinga mbalamu no on the serious note statement eyo nene awulirizaayo bwe weemikisinga mbalamu ogenda kuzuulibwa nti oli mulwadde oba ntegeera vaayo genda ofune eddagala likola ki limire ojja kufaanana n'abalamu okufaanana n'abalamu n'okwemikisinga mbalamu bibiri byaki byanjawulo bw'omira eddagala lyo ogenda kufaanana abaki abalamu bw'emikisinga mbalamu ogenda kufaanana ng'omuki kubanga ojja bo bakola ebintu byawe mu bulambulukufu bwabyo kubanga talina kimukola ki kimugoba it's not stigma but it is a reminder nti buli omanyi bwe twasomeranga nga gwe ow'obwongo akwata empola omugezi waba azuukuka ku 10 bw'ozuukuka ku 9 agenda okujja ku 10 ne mupiikinga mwenna ne mukola ki kakati ffe abali mu eyo embeera katumire eddagala lyaffe obulamu tubufune ntuule wano ne Makka atuule bagambe abasajja abo kisingako okujja okutula nga tumize eddagala lyo bagambe ne Makka ng'alabika bubi kolola nnyo ontegedde bulungi soba ne tumire eddagala mu butuufu bwalyo kale awo nga tuvuddewo Almutawa Enterprises Limited batunda ploti ku bukadde 10 wefuna ploti erina ekyapa n'abo nkusabye obanoonyeeko tulina balafu ba Crystal Clearing and Car Forwarding bagamba nti bakutikkira emmotoka okuva ebweru w'eggwanga ne bazireeta e Mombasa bazijja e Mombasa ne bazireeta e Kampala bakuyambako clearing emisolo gya revenue bakuyambako kukyusa number plates okuva mu colors ez'enjala okuzizza mu number plates ez'eggwanga so banoonye ku namba zaabwe ez'essimu eziri awantu awo kale ngenda kuwummulamu ne bannaffe abaluseke nyamnyam luseke nyamnyam kuku wazabanga 16 tulina offer ey'emitwalo 5 right yes waliwo ey'etaano tulina ey'emitwalo 2 n'emmeeza emiliyoni eat till you drop eat till you drop yes naye abo bakusavinga basobola okukola ne bagamba neddaamu amintambi ate emitwalo gyabi togenda kutanga tufuukira buzibu abakusavinga basobola droppinga before so dropping is either way you either drop or they drop tulina akakadde tulina obukadde 3 n'obukadde 5 badde nsaba okwe ku namba eziri yampadde squeeze back kasuku teyampadde squeeze back kuyiyo osobola otuusa emmeeza ngina kuba namba entuufu oyinza omuwa eri private n'akuwemula nga yakola omusajja wa Telecom company teyeesigika naye agenda bba nteekawo akantu awo akaluseke nyamnyam ate mbiri nga muwagira muganda wange oyo kale mbanize ku pano olunaku olwaleero nina Mako wano nsanyusa kulaba naye nsanyusa okusisinkana amanya go gamalayo tugamalanga sigamalanga nze Mako Makuliro William Mako Makuliro kiva Mako kiva Makuliro mwe gali manyasa kati mweddira Mako Makuliro William oye Makuliro mweddira didi William so mweddira so yagamanya gange ndi muzukulu wa Mako lwanga nzalwa ye Kayunga nabadde munyala siri munyala twaseka yosenze so jajja wange Mako lwanga nga uli neta ina lyakika bwe tutyo bwe tutambula kasa mulya nabaddeko mu constituency eyo omanyi ebyobufuzi nayo constituency sebo omanyi tubadde tuggalawo ttaamu esembayo so speak days abadde nnyingi bakuyita wano mubaka olina okubeerawo abaana balaba engeri gye baperforming obeera ku bino so wiiki yonna ebadde bize nga ndi mu byabufuzi ate neeno gye ndi ku
ground ng'ekintu kikwasaganya mpola ssebo era babatumidde nnyo abantu ba constituency bagamba basiima nnyo emirimu gye mukola gye mubaweereza etuukayo eyo nganda bangeewa twabasembereza intaneti twabaterayo firimu ifaayo manyi akulembeze kati ennaku tulina engeri gye tuyambamu abalonzi baffe ekyo naye kye beetaaga ennyo bye bimu ku bizibu bye basinga okubeera nabyo because abantu ne mu constituency gye tubeera bali frustrated olwa bino bye balaba nti omuntu atuuka esanga takyasobola kugula kilo ya sukali wadde omuti gwa sabbuuni gwayingidde akasambu mu bitundu ebimu ng'eyo waffe gye tuva kati olaba kakati bwe buzibu bwammwe abalina ku ssente kati omuti gwa sabbuuni naagutegeera ntya nga ngula kitole anti kyekimaneyo okola kati olw'okuba nti abamu kati sabbuuni batandise okukola ki okumwesonyiwa kati basalawo tubabeere ku intaneti alabeko kasiryenga nnyonnyola sayimajje wana abuuze ebibuuzo abantu banyumirwe kati ntambi ajja abannyonnyole kati ageokekanga ng'obudde bugenze yali badde awo ng'alowooza ku nnaku ng'ate akoze eki ng'abivuddeko twalina comedian bamuyita Mukebete yagamba nze nebaza Katonda kilo sukali ne bwerinnya sibirangako nti kwota yalinnya ffe abakwota tusigalawo awo ebbeeyi yowa kwota nosobola tutega akatebe erijjinja buuza ku bantu nze yes abali ku Saimo official ndi musanyufu nnyo byansusso olunaku olwaleero Frank Ntambi Wayne Balukeza gemannya wetujjidde olwaleero musebe mukama wange nga lumu Desemba wali wabula ennaku 2 nga 3 Desemba nenzaalibwa sebo mukama wange that is Sunday junior wa mukaaga junior yali wa wiki ewedde nga 25 lwazaalibwa wabula pateye pateye agitaddeyo nga 2 so naye ngenda mwegattako nanga nyingize mu birthday yange nga 3 junior tumukoledde kisebo manager mukitukolere babiri kuba tugatta mufunireyo akaana akato tumweye baasa tumwekaana kato kamuzeemu omusaayi mwaye baasa so mu mbeera eyo sebo Saimo ntuusa okwebaza kwange eri omwami bamuyita Robert Baguma awangalira mu ggwanga lya Canada ampa obubaka buyitirivu nnyo obulungi obusanyusa ku maaso akamesegi okalabye sebo mukama wange ebintu bituuka 19 Desemba yansubiza ate ekirabo gaggadde nane muganda wange Katerega ali mu ggwanga lya America namukubiddeko ejjo nga ava California Long Beach ayingidde Washington mukulu Katerega ngeri y'okuttemu ebintu byebweru gwe tunaakusiga Katerega Richard so nabonna abanyumirwa ebintu bya Frank Ntambi oba ino obubaka bonna nebera message simu yange eri 070M kinana mu musanvu yogera bulungi esimu yo abantu libada ne bavuma Saimo ino omutima omubi Ntambi tomukiza yogera ebintu byo bulamukiza ku message omwana yandikako ekigambo ky'omutima omubi nabiraba omwana yandikako ekigambo kati buli omuntu bwawe yekangira akantu k'omutima omubi yogera aye ngenda kunoonya okiryalinye eyanti no lwali lutalonga okubawo kyokola osanze nga bwe tubeerera mu ntalo bana enamba yange eri 0701 87 0959 obubaka bonna nja kubeera nsiima nze banzalira mu ghetto sebo it could have been Mengo Hospital ne sawa zali za kiro nga mama afo olubuto kuba Ntambi gwe yali asitudde mu lubuto yali muzito ngajja kubeera legend akalubanga enkokoto banzala nga Basaimo bamanchiri finito Ntambi tassa Ntambi aganya okukaaba ne Katonda yebazibwe ndi bantu tugenda kunywa mojito eyo ne bade freestyle naye nekirala Saimo ku note endala guno mulimu gwe tukola gwa buweereza tetuli mu competition na muntu yenna waliwo ebitandisa okubanga bitambula abantu ab'enjawulo batandisa okubeera nga balumba abamu ku ffe all other reasons it was very unfortunate okulaba video eyansindikibwa ku lunaku olw'omukaaga nga waliwo omu ku bantu erinnya lye sinaba naditegeera bulungi dikwata bulungi naye yandiko nga alina engeri gyanteeka wansi yageraganya ne Isima kati nze n'emirundi n'atukwata n'atunyiga but we have never said nti tuli oba tugoba Isima oba twagala kujuza nga toza Isima nedda Isima will always be Isima Ntambi will come and contribute Kasiro will come and contribute Mako Junior buli omu so okuddeeyo n'ogeraageranya tekyali badde kibi naye ate okututeeka wansi nga nawe okola ogamba nawe okola mulimu gwe gumu wendabire omukyala Ntambi ensobi gy'okoze kumuwa reply badde eri very honest kuba kakali munayinze nakye nayiga nayo kya wiki ndozanga 2 emabega ku baana ba Fangoni abo manyize I want to be a living example to the society
ng'ebirungi mbyogera obanga mubiraba n'ebibi mbyogera nsobole okusomesa abalala oba ontegeera when you respond ku muntu akwogeddeko omuwa ekirala ekyokukola ki omwadde relevance kaakati omuntu ensi gwemanyi tebamusongako kyovalaba nti osobola okukwala Simon ng'alya n'afuna comments 2,000 that is enough that gwe batadde ensi ekola ki ntegeera bulungi so kati oli wajja n'ayogera ku ntambi ayagala public emulabire kwani badde sirimanyi yandaze nti andabye kuva wentandise follower wali badde namusanyufu waliwo awo omukyala nene namulaba namusoga naye it was my first time okola ki omulaba yayogera ku Saimo ng'olaba abantu yafuna baki oba ontegeera kakati omuleka n'atobera eyo wansi naye abantu paka bwakola ki bwawaguza abantu bamuwadeka nja mwaniriza walibeeranga naye ayise mu byatuuka naye nabeera on the table for discussion nze n'obuzibu bwange buli bwe buti nze sagala sigana kunjogerako kibi naye njagala nnyo omuntu agambe nti andwana wayogedde bubi wayogedde bukyamu ekikyamu ekituufu kiri bwe kiti and logical counters ezo bwezito ze mba njagala but regardless oyo muleka it's okay muleka olaba space eno nti buli omu asobola okugulawo omukutu si buli omuntu ensi emumanyi kasirye Saimo ndi musanyufu okuba ku mukutu guno olwaleero ensonga ya Franka ensanyusizza nnyo nze mbadde mbagamba wano nga mugamba muti oluusi osoma comment ezivuma nze nsoma buli comment ne bwonvuma ne bwokola ki ne the moment wompisiza mu kamwako bano mpandiikako kitegeeza okola ki omanyi okitegeera gano mazina ga nkima atalina mukiba tagakola ki tageetabamu bw'obanga otya okukusokoola okwo kuba kugenda kukola ki tugenda tuuka ekiseera ng'oli alina kuvuma gw'oyitawo nga talina kyakikolera ajja akuvume kubanga ayagala okukola ki bangogenda muddiza ne bwe batomuddiza just okwogerako kati omanyi lwaki bakakuweereza tebakola ki tebamumanyi so n'olwensonga eyo ffe tusigale nga tukola bukozi wabula nze mmanyi ekintu kimu buli linnya lyange we ligenda mu kamwa k'omuntu abadde tamanyi mmanya kyenkola nkola ki nkola okitegeera si buli omuntu ayogerwako bw'oba oyogerwako eba privilege kati engeri gy'oyogerwako yeeba enkulu naawe ki kyoyagala okukola kyoyagala bakole ki bakuwogereko kitegeera azilonga ziffe tusigadde tuweereza ekitukirizaamu ebisigadde biteekeddwa okuki tweyanze ege wiiki eno junior alina patenca so aleka ali up and down akyatambula naye bw'ataba twegatteko of course tujja tutandikira mu mako tugatandika ne updates zino tubadde tuzikubaganyako birowooza as such naye tufuna omuntu atunulidde ensonga n'agituwa wewa kyetagisemu okukola mu bwetu okukola bwe tujja kiyisa tugenda kozesa eddakiika 5 people complained about that bali mwe bali nnyo feedback naddala ate abagireeta in a positive way n'agireeta in a negative way nze omanyi nina wala gyendaga okubeera nga mpuliriza obwo obutono nja kukozesa ebigambo byakasige nti si buli anamboggolera nti ngenda kukyuka mu mugambi ne lwaki omboggoledde wabula ate bwe mpulira nga oboggola nsobola okusooka netono nemmanya kubanga nyinza okubanga emabega ndiga ekindiko nenkijjako nesigala nga nkola ki so but thank you for the feedback mwebale nnyo mwebalire ddala njagala mpe update ya Pastor Jengo is my friend naye bwe ntuuka mu pano nga bweziti nga nina abasobola okuŋŋamba mbafuna ne bakola ki ne baŋŋamba yes so what happened exactly in 5 minutes byonna ebigenda ku social media bituufu Pastor Jengo yafunamu obutakkaanya ne fiance we bwe yali yakabalaga wiiki ng'emu emabega nti kyajjawo kitya oluvannyuma lw'okumala akabanga nga bagugulana nga fiance we alina omusajja omulala gw'ayagala ate nga Pastor Jengo alina love nyingi nnyo eri omuwalo fiance alina omusajja omulala gw'ayagala yes nti babadde mu bato ya kulwanira mukazi Pastor Jengo ate nno n'oli omusajja ye Andrew omukyalo ono yagala nnyo ba Andrew balimu ekyama bonna bakoze bakabura badde bamunyumira so kati incident eno yatandikira side z'ensanje awo mu tawuni ya kanso y'Ekyengera wiiki singa 2 emabega nti Pastor Jengo yali yateeka ku mukyalo ono tracker yagiteekawa ku simu ye amutrackinga alabe buli kyakola ki
nti amutwakinga labe buli kyabanga akola akubuuza oliwa omugambe nti owaaye ndirungujja ate nga akulaba oli luddawa oli kyengera so kati olunaku lumu bagenda ekyengera ne bamunoonya ne bamusanga n'omusajja ono bwe bamusanga n'omusajja ne bayomba nnyo omwana awo batugambye nti yazingako ekyalo ekyalo n'anoonya kazigo bagenda omusanga bamusanga mu kazigo detector yafunanga ofuna kuma kano ng'akagge otambula olaba agenda ateeka ku paka ne bakusanga nti ali wano bangi nti wano waali olw'ekyalo nekikola ki nekitabuka kiro bagamba nti omusajja yasazeeko ekyalo naggala buli kubo lifuluma kyalo ayagala kakasa kati bwe batabuka ennyo omukazi n'amugamba tolina nsonga lwaki ombubira tondagangako na mu bantu bo abaana babasumba bonna bawasizza bakazi baabwe nze ani amanyi nti ndi mukazi wo ne mu kyaki tonyanjulangayo okitegeera so kati n'amuteekako pressure y'amaanyi nnyo nalaba nga gumusinga ate omukazi gw'otannawasa tabeera ki tabeera wuwo yensonga lwaki pastor Jengo pressure emukwata okujja okwaniveeringa omukyalo oyo ki mu kyaki ekitegeera n'alowooza nti bw'anaamwaniveiringa ensi n'emanya nti yono omukyala pastor Jengo amutadde ne mbamawulire bamukozeko interview at least omukazi anaatyamu nagawayi bananda bati ate nga nyingira lodge ate ng'omusajja yakola ki ng'omusajja yandagayo kati munnaayo olw'essande omukyala yaliyo mu church yajjanga pastor abuulira service eggwa adda mu bya counseling bye omukyala n'akola ki n'ayitamu ono abeera mu counseling amaliza counseling abuuza ate omukyala yalazeewa mami wa church aliwa agenda okebera ku traka ng'emulaga ali salaama ng'agenze mu kifo ky'abatujju oba salaama lodi abatujju eriko entalo traka eri mu simu eri ku simu teri ku muntu egenda omulaga nti yo new location is salaama lodi agenda obuuza mami ng'amugandiko wano mu Kampala ndya ku kyamisana ati nekanze salama eri mu Kampala kitoofu ndi mu central kale wennyini siri ku salaama lodi ndi mu kibuga wakati ngalakuza ndekasiri oliwa nti ndi mu kibuga wakati wano ndi ku Galilaya kyokanga wano eri salaama munnange pastor Jengo nga yeeteekamu nga bagenda paka ku salaama lodi era nga funye bali abasajja baba location ekyengera butereevu basibako salaama lodi agenda oteekamu Google ngemulaga your location is near the guest house called so and so ngabuza yi ate kuva dinga guest house yetunda ekyemisana nange nga bayingira guest house omusajja nga tebamusanga nga obedda naye ali mu counseling nga Andrew ako kwa Andrew oli Andrew obedda counseling eno ku church nga nono abadde eno nga counselinga ku salaama jukira omuwalo ono badde bamaze emyaka 5 pastor omwalo ono yamufuna mu 2019 omanyinze Jengo yava mu ssomero yansangayo ku ABS nga nkola ewayiga we yaviira mu ssomero n'abeera wawo nga mwana muto okubanza Jengo musinga obukulu yansinga ssente ndowooza na mubiri munene nenze mu musinga obukulu omwalo ono yamusanga omwalo ono twabeeranga nnyo naye mu bbaala ebiseera ebyo era omwalo ono pastor n'amukuba nga bw'onalaba omuwala n'okola ki n'omwagala kyamaanyi kirungi kifaanana bulungi kyova olaba nti abantu abasinga omuwala ono basooka ne baconfusing ekibuuzo nga baga pastor Jengo alya Shasha Brighton nga bafaanagana kuba ekiwala kyo kifaanana nnyo Shasha Brighton talk about it oba ojjukira emboozi yaliwo nti pastor ne Shasha Brighton bakola ki maliriza bw'otunuulira ekiwala kino olabya ddala Shasha Brighton kati asinga kye baali bakola ki balowooza naye ng'ono omwala yabeerawo era ku bitonotono byolaba nti waliwo time bwe twakola nnyo pastor Jengo ng'agenda mu bbaala because yalina okukkirizisa omuwala ono ng'alina okuyingira mu kalakakaye ng'ayingirayo olw'omuwala ono ate katolo sisha anti ebyo byonna ono omwala yali abikozesa kati bw'oba onaakyusa omuntu omanyize pastor kyaliwa amazima gatigala maki bino ebintu mu bantu gyebiri wayinza obbeera wagamba Saimo goyita mukwano gwo gwoyogerera ebyo ne baabimwogerako we bagambira kiri nti Saimo wankwe yolinze muwerekera tetusobola munenya olw'ensonga pasa yali tannafuuka pasa yali akyali mwana muto nga tannafuuka pasita kati tetusobola munenyeza wadde yali mwana wa pasita kitegeeza kimutwalangayo kugezaako kujjayo muwala ono olwokuba yalina laavu ng'amwagala nnyo kati n'ayagezaako kati ebbanga lyonna eribaddewo abadde alwana okuba nga amukyusa naye ng'omuwala ono amulumya
amannyo gakuluma gaaguba oliisa ludda lumu gakunyenyera bosaayi ekyokya oba ekinyogo gagasanyalala ebibuno bijja omusaayi galimu ebituli tokyalya nnyama senyesa nana habo mouthwash gwe tukomezzaawo mu ccupa empya enyigiddwamu ekigambo nana wansi ne mu mbiriizi kakasa nti alambiddwa bw'atyo gwe bakuguza musange mu supermarket ne famasi zonna era yawandiisibwa National Drug Authority. Ono ye King Saha Hotel Africana na munana December mushoyi y'omwaka gyatumye ebiseera ebyo okulina shinga ntwale biri pepe ntwale tano emezi ya milioni 3 na mwenda December Mukono Colin Hotel 10 December Masaka Maria Flow 15 December Luka ya Nana Gardens nyo omutima okitegeera ng'amulumya omutwe waba ali katuuti n'okumuteeka mu traka nga bimutabuseeka aba abuulira eno enjiri agenda okukuba essimu y'ono takwata tamulaba mu saavisi nga yeebuuza aliwa naga kangezeeko okutulakinga omwalo ono ndabire ddala ki ekituufu wa waakola ki bajjaka bbawa waali kati munnanga amusanga ku salaama awo bayomba bubi nnyo obutayagala kola bya dokita bya yingini yakirambu yakola okola akavuyo yenga avaawo akomawo ku chachu wano wasula ennaku zino yakomawo yadda wataata yabeeranga bumukutte nnyo nga atajja kusobola kuvanga eri gyasula nga batowe baagala okumula nasala wasula eddala ku chachu buli amwetaaga alina ogiwanirira kati omukazi akomawo nga bw'omanyi munnanga omusajja munaye nga bw'omanyi nga omukyala wakamala okumwanjula ate omukwatidde mu bwenzi mu loogi pasita kyamunyiizizza nnyo omukazi we yakomyewo olw'obusungu n'alyoka amuyisaamu awo 1-2 n'amupayo empinga 2-3 abaali bazze okusaba overnight emisinde gye baatwala ofuluma mu kyaki yalina okuddaana alabe omwami boogeremu ne bamukuba bubi nnyo teyamukubira eri salaama baati okukola ebyakiramu ng'amawulire gayinza obanaga kamukubira eno ate munayo oti ono yali agenze ne poliisi olowooza yamukwata atya yagenda n'abamuyambako kati ngoye talina bajja kukola naye nga bajja kukola waakavuyo jjukira ono paasa balwanidde mu loogi balwanidde omukazi muki mu loogi n'amulinda generally the topic is about love kasije mu dakiika emu because pastor mukulu lwa buvunaanyizibwa actually I think enjoying because I think a center azirina naye tafunye mu kisoogo. How do we help Jengo mu dakiika emu tuveewo? Asayimo nga emugambye nti mwana muto akyali muto tetulina we tuyinza muyambira okujjako obutonde bwe bulina omukola ki omuyamba zino experience ffenna tuziyitamu ne zituyamba okukula oba okutuka ekyenjawulo ekibaawo kimu nti Jenga ali mulayiti ate aliko nakali akapasita naye njaga nnyo okujjukiza abantu nti maati aza aliko kali akapasita tekimujjaako kuba muntu okitegeera tekimujjaako kuba Jengo ate era tekimujjaako kuba nti muvubuka alina okuyita mu stages zino asobola okuba ng'eri gye yayita wansi oluusi bino teyabi experimentinga nnyo ng'abakazi tebaali bantu be n'atuuka ekiseera n'abaako gwe yeetaaze naye nga gwe yeetaaze ye mukyamu ebiseera ebisinga tebawabula nnyo muntu ali mulaavu era bwe abamuwabula ngaddayo agamba mami kati Saimo yagambye bwati nga mami agamba Saimo yonna mulabirawo nga takwagala mute yensonga lwaki oluusi abantu abali mulaavu mubaleka neebootya ne beetuuka bokka ne bakkiriza nti tetusobola kukwatagana oba tusobola kuba obubonero bwonna bulaga nti pasita n'omuwala tebakwatagana tebasobola kukola kwatagana andowooza Saimo twali tukyogerako last time ku Saturday ku BBS wabweru omuntu asobola okukyusa omukazi ye muntu gw'ayagala okitegeera bw'asanga omuvubuka ng'amwagala asobola omukozesa buli kyakola kikyayagala tubalabye ng'ali muyaaye n'akakaya n'akeesiba n'asiramuka tubalabye ng'ali muyaaye mu kyaki n'ayingira kati bwe kibanga after all these years tonnamumatiza kumuzza mu layini kitegeeza omukazi aba teyakola teyakwagala okitegeera naye kakigenda kutwalira ebbanga nti wagenda kubaawo bingi ebyatika before nga tonnakikola tonnakiriyalizinga ze just kyendaba wano nti omukazi ye omukulu teyamwagala naye tumuleka ayite mu stage ezizino amanye nti byokya kati bw'aliddamu okukola decision eddako ajja kubeera mu informed asobola okukola ekimuyisaako n'agenda mu maaso. Tweyanze naye nze nsaba mukyala gwe
passa mummenyera omutima agume ogubetentere ddala kati wanaamala ogubetenta naddala nga yengeri y'omuwala yo gwayagala ku mutima gwe tagenda kati passa tajja kuddamu kukola decisions out of love kitegeeza nti agenda bagraduatinze mu nsi y'omukwano abasajja we love but we decide because of responsibility not love nga mutaddemu ssente amutumenyeremenya omutima because jengo alina ebizibu bingi nnyo ate byalina okutuusa okubeera nga asobola okufunayo olunaku lumu mu mulamu nga tasobola kufuluma kisengero akuba omukazi tamulaba oba ntegeera kati singa tabuuka waawo ajja nakuva ku busumba oba ntegeera kuba ate abamu baadde tebamanyi lwaki ayagala kulaba oba piriyodi eyo anaabakkakkanya nga afiitinze okubeera mukyala mu so kati nze nsaba munnyongerera omummenyere because jenga alina bingi oba ntegeera okubeera mu mukwano oguyiikayiika nti buli musajja yeetaagayo omukazi amumenya omutima atuuke nga kati omukazi aminagama mukyala wange mwagala muwe ekitiibwa naye nga byonna bimukolera out of responsibility ate abagana nti jengo yakoze ensobi okutrackinga omukazi omuwala ono mumulaba abamami wa kkanisa era kiyinza okuba kyekiremesezza ne babugemba abo oba ntegeera nti omukazi gw'osalawo muki mukulu nnyo kale Alira Holdings Uganda nti basima biodigester tanks genda obeere nga ate obanoonyaako biodigester tanks zaawukana ne septic tanks ziri enkadde oteeka ekirungo mu tanka omwo ekikuba obucaafu ne bufuuka amazzi ne bugenda mu ttaka bakwe ku namba yaabwe ey'essimu okusobola nga tumanya ebisingawo Brain Paris Day and Body Primary School abasangibwa bukala nga otwalayo omwana omuwandiise King Saha ebiseera ebyo concert Friday jja nga 8 mitwalo 2 mitwalo 5 ne tebo ya bukadde 3 kakasirye Nkwakyo Festival tuli mu kudalimba tuli mu kiki ekisooka eno bagiyita Nkwakyo Festival kifiiriza edition ebiseera ebisinga ebigambo lusobola obutabiwulira oba n'obiwulira eno Nkwakyo Festival kifiiriza edition erangirirwa etya Abitex we bali ku press conference eya enkuuka yayogera n'agamba nti Mayinja ne Alien tebakkiriza ku kivulu kya nkuuka kubanga bayinza n'okweyambulira ku stage nga banoonya sita nti ojjukira kati ate ye bwe yakyogera bw'atyo bwe yabakola ki bwe yabalengeza kati ate jjukira olutalo oluleetera kaliya ya Alien okufuna challenges yafuna lwava ku Abitex nga baawukanye nga bajjeewo Nkwakyo Festival n'akozesa abaana ba struggle ne bakuba ki ne bakuba ono okitegeera amazima googerwe Abitex kye yakuba ku business ya Alien ne speed ko yali ekulira kinene kubanga go wali Alien yali ayasa amazima ati ava kuva mu season omwaka ogwo guba mutambulirako guba kugweramu ng'atambula bwatyo sente ze yandikoze zandibadde nyingi kitegeeza teyamusuula nga bwe yali akyagala naye yamufiiriza kingi okitegeera kati oli n'asigala ng'akola ebibye nono ng'akola ki ng'akola ebibye bwe bava mu kivulu kya champion good omu ku bantu abasooka okucelebrate nga yali Abitex ng'ekivulu tekikoze bulungi okitegeera ne bajjo kati olwaleero tutuuka wano n'osigala ng'omusajja otya asobola okujja n'ogamba nti tagenda kukola ki tagenda kuyimba mu nkuuko kitegeera Abitex asobola okwogera ekintu kino ng'ayagadde mawulire kubanga omanya nti Alien tukkirize tugaane mu mawulire mwali era bw'ojja n'omuyitirako osobola obbaako kyokola ki kyoggusa era ono wamala obbayitirako akawungeezi abaana abali ku sayidi ya Alien baatandika okubanga bajja nga boogera bye boogera nga balaga obutali bumativu okitegeera ebiseera ebisinga abawagizi tebasobola kubeera controlled enough tibasobola n'okwogera ebyaki ebyensimattu ate nga bwe twali tutandika olutalo lw'NUP nabagamba mu Uganda wasigaddewo ttaaga 2 z'osobola okussa ku muntu n'agwa singa obuuka eya Bobby omuntu asobola okutaaginga olutalo ne kabaka waaki wa Buganda fenna tukimanyi omugenyi omukulu ku nsonga y'enkuuka Ssaabasajja Kabaka asiima n'alabikako eri Obuganda singa okkiriza abantu b'enkambi y'otandika okukuba enkuuka kisobola okukola ki okuddamu ejjingo kitegeera kati bano bo bajja ne barangirira Nkwakyo Festival abaana bonna abaali batandise okuyombera enkuuka amaanyi ne bagazza ku Nkwakyo Festival kati luli olutalo oba olw'ejjeemu kubanga gamazima esobola okubanga yali tageti y'abano nti balwanise bano balage nti basobola okuyisa mu Buganda
amaaso kati gwe ababa osobola obadaivatinga n'obajjayo n'obakola ki n'obazze no kitegeera so kati ekyo kyakola bulungi nze ndaba kiri successful kyakola lulwo olutalo terwakola ki terwabaawo bw'amala okulangirira enkwatyo festival of course ebibuuzo biba birina okujja eri abajja n'akubuuza ekisaawe ky'omusajja nga kipya asobola okukikkiriza nkwatyo festival ekibeeremu ekyo kimu ekisalawo oba ekisaawe baakimukkiriza oba tebakimukkiriza either kiba bibiri risiiti eyiye gyakulaga nti yino nasasudde oba ekisaawe okuvawo ne kidisowninga nga bwe kyali ebusaabala bagamba nkwatyo festival eri busaabala One Love Beach nejja newandika negamba teriiyo mu kaseera kano tebannatulaga risiiti ya Nakivubo wabula ate ne Nakivubo tennavaayo kugamba nti tetukola officially tetukiyina kuba byonna biri mu ŋŋambo kitegeera naye kaseera kano omuntu yenna ng'ategeka ekivulu ky'olina okumanya amawulire agakitambulako kintu kikulu kati bano kye baakasikowalinga ku Abitex n'enkuuka nti bayina at least attention gye bamuggyeko kaseera kano ku social media naddala ku TikTok ewaabwe era yo bw'otunuulira olaba ng'enkwatya ekola ki etambula bayiza oba tebannakulosinga nnyo mu mainstreams endala na wansi naye at least wali bakoze ekibakonteyinize kubanga agoberedde Alien kuva bwe yatandika battleground ye esookerwako TikTok kasita asooka n'asekiwalinga eyo ebisigadde abiraba luvannyuma okitegeera olwaleero kaakati tosobola keera ku matya n'ogamba nti enaabaayo bateebeeyo kubanga tetunnalaba ku risiiti ya Alien ate tetunnalaba ku Nakivubo ng'ekola ki ng'emwegaano kitegeera kyetwazzeemu okulaba ye kye yakoze okwongera okukakasa abantu tegenda kubaayo for the first time ku bivulu byonna byabadde ng'akola olwaleero bandi eri ku fangoni bali mu kkuba era bakulaga beetegekera nkwatyo ki nkwatyo festival alina bookings nga 18 ku lunaku olwo ati zo bookings weeziri ki nyingi naye nga weekugambye enkwatyo festival kifiiriza edition okubeerayo kwayo n'obutabeerayo kwayo kyanaaba akugyeko aba kikugyeko mu mawulire essaawa eno nga ggwe w'oyagala omufiiriza naye bw'ayagala okukola ki okufiiriza okitegeera kati akantu ako tukakole ki tukawulire nnyo okitegeera ye asobola okugikugamba ne anga endala esobola okuba mu kino Nakivubo bizinensi ya muntu mpya etandika omuntu ono yali asinkanyeko Alien before even this ne bakola ki ne boogera okitegeera omuntu yenna ng'aleeta bizinensi ye nga mpya aba ayagala ensi egikole ki ejimanye olwaleero osobola okwekanganga ne weeba nkwatyo festival teebeeyo tusobola okukkiriziganya nti Nakivubo is scoring as a business venture empya eri mu kukola ki mu kuzimbibwa obuzimbibwa okitegeera so kati ne mweyo ango osobola okitunuulira omusajja asobola okukeera ku makya nga ye bw'atyo bw'agenda otambuza ki kubanga kyenkugambye busaabala yakeererawo nedisowninga negamba balimba tewali kivulu kyonna kiri scheduled wa busaabala officially Nakivubo tennavaayo gamba nti teri kivulu kikola ki kiri wano oba kati katugeze nti hamu okuvayo n'akola ki n'ayogera okitegeera mu bintu bino bye tukola ebyokubeera mu butaala wano tulumya abantu bangi olumu osobola okugenda okkeera olwane n'omuntu nebaayo abajja balwane naye olw'ensonga nti naawe olina bye wabakola naye oluusi osobola obutakikola ki obutakiriyalayizinga okitegeera era yensonga lwaki osobola okubeera wano nti nkwatyo festival esobola okuba nga gyeri oba nga teriiyo ne parties zonna ne zisirika ne zikamamu kye zisobola okukomamu ki mu kaseera kano naye nga keyword eri ku kivulu kino gy'olina otutunuulira kifiiriza ki edition okitegeera omuntu asobola okufiiriza kyakufiiriza either agenda kiggusa oba tagenda kiggusa ne kati kaseera kano ffe tetulina okulinda kimu kulaba bigenda kwandifoldinga Alien atulaga ku risiiti oba Nakivubo mu disowninga bwe batenda mu disowninga tosobola gamba enaabaayo oba teebeeyo kubanga esobola obutabaayo n'osikowalinga nga wagaye tejja bbaayo esobola obbaayo noweerabisa nga wagamba tejja kukola ki tejja kubaayo kitegeera so kati tulina teeka maaso ku lutimbe naye Abitex alina kukimanya kimu nti olutalo lwe yatiikuula lukyagenda mu maaso paka nakati naye era Alien ye yeetaasiza ekyokulwana ne Buganda n'asigala nga yeepima naaki na Abitex anti naye ngambi first of all the necessity of mentioning atagenda kujja mu nkuuka nze nali sigiraba it wasn't necessary maybe abalabi ba information abatulaba kino information enkulu ekisooka enkuuka mukolo gwa Buganda omutongole nga wala Kabaka birthday run nga bola baki era Kabaka alina okugubeerako bw'abanga ali mu mbeera obanga ali mu mbeera emusobozesa okujja obanga ali mu ggwanga kati kitegeeza buli muntu yenna akkiririza
mu Kabaka oba mu Buganda alina okubeerawo asobola okujjanga omuyimbi asobola okujjanga subject kitegeeza the statement is completely wrong oba ntegera ate nga bonna beyagoba Baganda omuwe gomba alien is Mulwana mayinja is mayinja musinguzi nga yabagoba obutayimbira Kabaka Ronald oba ntegera no kala awusigenda genda yeeyo bano Baganda basobola okujjanga abayimbi basobola okujjanga aba subject abagala okulaba kaki okulaba obulabi Kabaka okulaba Kabaka so kati side ya alien nkyama side ya Abitex nkyama kati side ya alien where are they making a mistake inti I think kunze branding Nkuuka is bigger than Abitex era omuntu asobola okwisolating Abitex from Nkuuka osegera bulungi so the Kifiriza edition oyinza oba yo kati bw'ojjayo bwenyi nze ndabanga oba olwana n'omuntu gwotayaka kugenda naye gwokola ki olwana naye oba ontegeera nze ndaba yaki yange kati ntamu kyembalira okukubuuza Abitex ensonga egunene ey'okuwakula wakula entalo ne bamaliriza nga batadde abantu in contentions eziteetaagisa is it called for Banda bawakula entalo ne bamaliriza nga entalo zaabwe tebasobola zimaliriza nga bakiikayo abantu abalala ekisooka Saimo obulumi bw'oyogereramu mbulaba gye buva ate like engeri gy'okyogera alagira ddala obulumi abulina obufiiringa Saimo Abitex endongo industry Uganda agimazeemu ebbanga okusinga abantu abasingira ddala ndowooza agenda myaka 4 ali mu ndongo kuvira ddala ndowooza eyo gye yasookera paka sawa simanyi kati sawa zino enkuuka yonge enkuuka ebyaddala many people abagenda mu nkuuka bagendayo la factors 3 1 bakimanyi nti gwe mukolo gwa Buganda ogugalawo omwaka 2 baba bagala kubeera nga baliraanyeko ku Ssaabasajja Kabaka kyatuyingiza omwaka 3 of course element ya culture nayo kolaki egenda muti kuno mukolo gwaffe tewaliyo muntu n'omu wasimba ayinza kubeera nga ekimutwala mu nkuuka nti Abitex okitegeera era kizibu nnyo bantu bangi nnyo like 90% abagenda mu nkuuka nga tebamanyi na kumanya Abitex baye mutegese ng'ogyeko obuyitaayitamu mu bulango nti bitegekeddwa Abitex nga akayitamu but abantu abasinga okugendayo bagendayo ku sentiments eziri built ku culture okusingira ddala. In fact mwe mtunuidde ekyo naye waliwo n'abajja okulaba entanda ya Buganda bingi anti kati culture kati culture yona institution yogenda ogibreakinga down entanda ya Buganda CBS Kabaka so abasinga okujja those are cultural sentiments ezikola ki ezibaleeta Abitex okubeera nti no ya failing business omuzadde essomero wogenda okusomeseza omwana wo naawe weewuunya engeri gy'akyuka mu byenjigiriza lyerya Brain Parents Day and Boarding Primary School erisangibwa e Bukalango ssomero lya bawala n'abalenzi okuli abava awaka n'ab'ekisulo nga liviira ddala ku nassale okutuukira ddala ku kibiina eky'omusanvu essomero lino lya mulembe nnyo nga lisangibwa mu kifo ekyagazisa omuyizi okusoma obulungi tulina ebibiina ebigazi ate nga birabika bulungi endabirira y'abayizi ey'omulembe n'ekifo we bajjanjabirwa omuli abasawo abakugu so nga n'abayizi balina tanka kwe banywa amazzi amayonjo dormitories zaffe enteeketeeke bulungi omutali mujjuzo ebifo eby'enjawulo abaana we bazannyira awali n'ebyokwerinda ebinywevu tutumbula ebitone by'abaana okuyita mu by'emizannyo katemba n'okuyimba nga tulina ne swimming pool abaana mwe bayigira okuwuga saako n'okubayigiriza emirimu egy'omutwe ng'okufumba emmotoka zo we ziri eziwerera ddala okutambuza abayizi ababava awaka Brain Parents Day and Boarding Primary School. Mbalamusizaako nnyo bannyabo ne bassebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge kyoba okola ennamba eri ku screen kwoba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna kyoba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide ya failing ne alien skin omanyi buli ffenna wetugaana okubaako kyofiirizibwa so olukonko yabaluleeta era bayagala kubeera nga settlinga scores so Abitex abadde nga abikozesa olutalo olwasookera ddala Abitex aluyisa mu Bobi Wine oba a section of some of the followers oba fanatics aba Bobi Wine oba abakkiririza political ideologies eza NUP ne Bobi Wine olutalo lwasooka okuteeka ku alien skin so Abitex okumubumba mu luzungu bayinza omuyita culture vulture ensega
bazita nsega ensega ezo ezirya ezinyunyunta ebyo ebintu ebibeera bifudde ennyamanyama ebiwe bityo naye nga tebyekoleredde kyabyo ayinza okubeera nga Abitex oyinza omubala mu bantu we batyo nti wabeera nga alina kyayagala nga kiri mu NRM ayinza n'okwesiba Gomez n'agenda. Yes, waba akyagala ku Museveni ajja kgenda, waba ayambadde Gomez oba kiki ajja kgenda era ddiiro ajja gisekiwalinga aveeyo nayo. Wanabeera nga ddiiro eri mu bbulu kwefudise najja nankumbi ojja mulaba nga yeewuyo asinyiza akaggo. Wenabeera nga eri mu NUP ojja kumulaba nga ku kitebe yasooseewo n'enkofiira ye ne munywanyi we wano Bajjo okitegeera Alfonso nga bonna we bali abalongo waliwo movie eri ku muno bakibagiyita Junk Promoters kati Bajjo ne Abitex ya Junk Promoters wabula abamanyi tides industry kwekola kikwetambulira. So fast forward mu lutalo luno lwa Abitex ne Alien tubadde nga bali mu twandisenga soap operas oba melodramas ezina episodes nti tutaliko episode ya 7 naye weggweredde tusubirayo eyomunana ti season tugenda gikomekereza mu 2023 nebo kyaliyo season eyokubiri babadde beetwala we bati. On the contrary ne Alien Skin naye n'amanya engeri y'okulwana Bajjo okitegeera nti Bajjo akola kino Alien accounting ne kino ne babeera nga beetwala. So kiri kyoyogedde nti Abitex ekyokubeera nga ateekateekamu ku personalities kati Abitex yo omutwala nti no is a strategic fighter amanya engeri y'okulwana strategy yetta nanti kiri bwe kiti uliriza kiri bwe kiti mu lutalo lonna obeera ogenze mu lutalo ogenzeyo kuwangula whether okozeseza means kyoba means ki oba kitegeera bagamba the end justifies the means. So morale tukitunulira mbu nalina abantu bateekamu abatalina kubeera nga badyamu wabula nga bateekamu amuzuwe babeere nga bamulwanirako directly oba indirectly era basinga olumba bakubibwa nayo bafuna ebikompolo ebitali byabwe oba kitegeera singa olaba olutalo abaana ba FU nga tenafuuka FUP abaana ba Fangon ebigambo ebayolekeza ku sayidi eri ebyobufuzi olaba nga mulimu omuntu yafuna ebintu ebitalina kubeera bibye naye nga Abitex akumya omuliro adduse naawo takyaliwo ali mu kulabira eri oba kitegeera nti ye entalo ze watu wakola ki watu wazirwana. It is very unfortunate morally but strategically ng'omulwanyi yabeera asikowalinga ng'omuntu okuteekamu Buganda biki era ogenda okumaliriza ssaawa zino ndawo obogenze ku discussions ku mutimbagano era ng'ogenda kusangayo abaana bo batagenda kwefumintiriza kimala agenda okukwata institution ya Buganda agikube oba kabaka amuyiseemu engeri oba CBS oba whichever nenga kivudde ku mwami mwami Musunguzi Abe okuddayo ku kya muganda wange ono kya whether nkwa kyeneebeerayo oba teebeereyo nsuubira nze nga nze omuntu ndagala nnyo olumu okwepima nandiyagadde singa babawo embeera yonna enkwakyo nayo neebeerayo abantu nabo nobawo omwaganya gwabwe because I believe omuntu nga badde atendi wankuuka tewaliwo kintu kiyinza mulobera kirala era genda because nkuuka mu bivulu bya Uganda byonna for the last 20 years yesinza okurecordinga abantu abayitirive nnyo ku attending ekivulu era yote yali agigezezaako ndoza ali kyalenga Busaabala naye ekyalenga oli omulaba Busaabala capacity sita yaayo versus Rubige Mmengo yali agigezezzaako ne half teyawera because nkuuka togera ku bantu abawera emitwalo 5 n'okwambuka Busaabala without taking anything away from them era at least bayinza obeera nga bali mu ebiri kitegeeza oli asigala kyakubisaki naye nga tekyandi badira kyabwenkanya geraageranya kuba kino ekintu kirimu elements endala eziri ki hierarchy y'amaanyi element ya Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owokubiri. So whether nkwakyo gyeri I believe nti tulina abantu bangi okubayo kwa nkwakyo n'obutabaayo it shouldn't be a debate because that is somebody's business. Nze ndowooza ensonga enkulu weeri kitonchenya ntambi tumalirize. In fact nga tunamaliriza how do we single out Bajjo na Abitex balwane entalo zaabwe nga tebeekwese mu bantu? How do we sensitize the public mugambe nti bannange mulwane byaki byammwe mukukimaliza ngenda kuwa mukukimaliriza ali Bajjo ne Abitex kugambye bo balwanyi obulwanyi wa entalo zona sayimo ogendo ziyingira mu bogendo kuzigiragiramu tamugenda kubeerawo written agreements nti tulina kulwana bwetu tulina teekamu bano oli abayagala victory oyinza obutabeera moro naye nga yalina wafuniramu wasikowaringiramu kati Abitex okitegeera yali mu lutalo yamaze duteekateeka era essaawa zino luli mu kubeera nga luzanyibwa whether kati yaluvuddemu apluginzemu abalala indirectly ye mulwanyi wa ntalo era ali mu kululwana luno. In fact n'abatula bakamba gambi
ebbanga lyembaddeko Nabitex ne Badge tewali kivulu kye baali bategese Kampala nga tebakikoleddeeko stand oba akabadi because bo batambulira ko stand yateeka ekivulu kya Chris Evans David Utalo yalina ku Papaz n'atwala Chris Evans n'akaabira ku TV ngalaga David Utalo mu binnyo n'ategeka ekivulu kya Serena Bate ekyali ku Freedom State n'atubya tiyagase wakiseka bangamba yangamba yalayira era mugamba wakubye Serena Bate ne gundi tiyagase n'alayira naye walayisina n'ategeka Clever J n'avuma Chameleone ne maama we bw'oba ojjukira bulungi statement zakola ku Clever J ne Chameleone nti bo buli kivulu kye bategeka e Kampala wano kirina okubaako akabadi akakola ki akatambulirako eiza balina okuprovokinga yo omuntu ndowooza n'ekyali enkye yalimu batambulira nnyo ku palaso ne bamuvuma ne bakola kitegeera nti bo bamanyira kutambulira awo wategeka ekivulu alina okubaako atirisi gwakola ki gwalumba mu kivulu kya Alien ne Palaso tingo kyali kya Clever aga katonda singa nyambo mukazi mama mayanja n'avayo n'avaako ekigambo kye nga ye kyayagala yesala yejakola afuna ekigambo makyala mayanja kyayogera ayageze okusema official najo sinzira okubanga ato tulaba subscribing ku mukutu guno okusobola okubanga atofuna ebisingawo kakati abantu banna Uganda nga wandyagadde ogendako mu ggwanga erya Canada waliyo conference egenda okuba bagiyita Sports for All International Conference eri mu mwaka gwa 2024 omwezi ogwo kakati egenda kubeera wakati w'ennaku z'omwezi 15 n'ennaku z'omwezi 18 November ennaku za event egenda kubeera ku Marriott Hotel eri mu Etobic near the airport anyway siri waayo kakati international delegate kati gwanava e Uganda okufuna invite osasula $4 nofuna invitation za Uganda zemekago kubisaamu kakati egenda beeramu abannabyamizannyo abamanya abamaanyi era nga bagamba nti booking nga bukyali okusobola okubeera nga ate omanya ebisinga ngenda teekako ka squeeze back awo okusobola okubeera nga ate ofuna WhatsApp number yaabwe ate omanye ebisingawo. Then Uncle John abaita mu Golden Calabash ngenda kuzomeza 23 ku National Theatre John Segawa atimbira mu muzannyo gwe gwategese so mbere nga mbere ne muwagire mu Golden Calabash Uncle Segawa 23 egenda kubeera red carpet etugenda okubeera kakati online business nsonga nkulu nnyo mwe abantu abali mu Bulaaya ng'okola nnyo tofuna budde buwummula oli yangamba nti omanyi tubeere n'ebweru omwana n'atambula n'otamanya kumanya nti yatambula so kakati online business yenkola gy'osobola okufuna budde n'otuulaawe waka n'okola ng'ofuna ssente kakati ky'ogenda okukola okusobola okuba nga ate ebisingawo obitegeera ogenda ku website eri www.naume.com okusobola okuba nga ate ebisinga obitegeera ngenda banga matirawo details zaawo okusobola okuba nga ate obisinga kati naye ekolera nnyo abantu abali mu Bulaaya abali mu America ng'okola nnyo naye nga weetaaga kufunayo online side business ng'okozesa ku laptop yo okozesa ku simu yo ojja kuba nga ate ogifuna kale tukyagenda mu maaso ne pana eno olina obulango bungi mukama mulungi kakati Mayinja yakomawo yesebo Uncle Ronnie yakomawo nakola press conference ku Papaz wakati mukumala kola ku press conference ate twaba omukyala gwe beerigana ye nagawa tugamba banaye bamutagetinze butagetinzi mukazi yamutakudde what is the real story entambi ey'omukazi ekisookera ddala real story ebya ddala omuntu nzo obutagitegeera wabula wabawo kye bayita conspiracy theory ebeerawo tembozi nga wogiraba ennaku zino ddala mu Uganda yaffe nga wogiraba si weebeera ekisookera ddala Ronald Mayinja afuna obuzibu y'omu ku bayimbi abafunye obuzibu obwa kitwandise nga political persecution abantu ababonyaabonyezeddwa olw'enzikiriza zaabwe ez'obufuzi olw'ebyobufuzi nti Mayinja mu kuyimba kwe y'omu ku bayimbi abayimba ennyimba ezaali zirina oludda lw'abantu abamu lwezifaako mu njogera ennyangu betuyitanga abantu abayinike nyinza obutagala kunyigirizibwa naye abayinike
kale abanyigirizibwa njogera kati weri ennaku zino nyimba mpitirivu nnyo tubali tuli behind the camera n'ozimbuuliramu nga ziwera n'omunaana okitegeera nti every after at least 2 years nzijugerako ko kushemu gye yali agenda okukolako concert yali agenda kulaunchinga oluyimba kwezi ezimu kwezo naye in fact show nakategaane kubeerawo nga ne Black Mamba bazireesi. That's how Mayinja was and yali w'amaanyi nnyo mutemwamulabako mwali mukyali baana bato naye tumuyina kati munyumize kati anti ze nakina na munana kati Mayinja bwatyo tugenda mpola mpola kati campaign ene ewedde ya 2021 twalaba abayimbi bangi si bangi Baro nagenda omadde njagala nnyo story y'omukyalo nanti nkujjira wegenda okujjira okitegeera nti Mayinja n'atagala mu ideologies ez'obufuzi bwe twali tumanyidde side eno n'amaliriza nga agenze side eri ayimbye muzeeyi bizzeemu ayimbye muzeeyi akalulu muzeeyi one of the best campaign songs I've ever heard. Tochikola njagala mubijjemu uliriza njagala ove ku message tewali gayimba gakyasinze kubeera bogus nga gayimba gebayimbira mu 7 ngamanyi bamuyimbira gayimba gafu nera kwa na musajja twayagala akalulu ngoya oguyimba naguyimbira tusaguliriza namu akalulu kunyimbe ziyimbiddwa mu 7 are tata tubonga naye tubonga naye was a coordinated project yalina ne budget we are talking about omuntu akedde ku macha naye yimbira ngaluyimbira muntu yalina budget ye yayimba buyimbi yakwata oluyimba n'aluteeka yayiyo obulamu in fact abayimbi baali bangi abakola ennyimba ezo ne basportinga mu bannange ebiyimba bya Museveni ne bayimba bibi so bwato n'atagala mu byobufuzi watagala mu byobufuzi tinaddayo n'ayambala diwe yambala enkofira edimoto etamutuuka that was before Yavira and that was after bw'otulaga nti weetegese fenga tusimbula abakamanyi fest 2023 abakamanyi fenna bulijjo tetumanyiganye kati kino kyekiseera ekituufu mujje tutabagane mu bakamanyi fest ku Lwokusatu nga 13 Desemba ku Front Page Hotel Namasuba mujje tuwaye tusunsule ensonga n'omulangira David Rumansi atunnyonnyola ensonga emu kwemu mu style yennyini ey'abakamanyi wonyumirwa Premier League y'Ebungereza Bundesliga La Liga Italian Serie A oba Uganda Premier League eyaffe yawano ku butaka ffe tetufuddeeyo kasita obeera ng'oli w'abakamanyi tuli bakuyingirira emitwalo 2 VIP ya mitwalo 5 ate mmeezi ey'abantu abatano ya $2,000,000 enzo yimbe mubende bizeemu ya Kiboga Kiboga kakati bwato namala naddayo tugenda okulaba nga yani kibiina kyakoze ekya peace for all for peace all in me yes kakati ebyobufuzi biriwo ebitebe ennaku zino ebya Uganda nti politics tukirizo batugana it is part of us ate buli omwanyi n'engeri gyakola kati sentimental abantu bamunyiigira era bamugamba kati goli wabali okitegeera akalulu kaggwawe kati ebizibu bya Mayinja ne bitandikiraawo naddala financially nabeera nga akeewa mu byenfuna which can happen to anyone no one is blaming him for that but decision nagitakinga n'alaba nga takyasobola kubeera wano n'akwata ennyonyi n'agenda ebweru w'eggwanga gye yasanga mukyala we nga amaze okufuna omulimu so mukyala we yagenda ng'omukugu era aweerwawo omulimu technocrat n'agenda n'amusanga kaye ne Kakalamba batunyumiza nti baali balina interview gye bagenda okukola ne Mayinja ejuliza atasobola kwogera gye biri on record yesho bagikola ku Uganda byogere nti ba programming amanjambo enkya tu meeting essaawa 4 ne bafuna akafo London simanyi koze bitya bagenda okubira omusajja nga takwata simu bagenda okuddamu tuweereza ekifaananyi ngadduka kulinnya baasi kukwata ki genda ku mulimu ekitegeeza nti yali amaze osetolinga n'omulimu akoze afunye nga nene Uganda n'ennyumba gye yali alimu bagamba yali yagipangisa omuntu ekitegeeza baali bagipatitioninga sebo mako enyumba gyogera kusolo gisala boys quota gali maka ebisenge babipatitioninga ne babizimba ebisenge ne babyawo ne babikolamu abantu nga bapangisiza abenjawulo ne enyumba abaana bagifiliminga yali agenda nabatwala ku poliisi basiba andatale ne Kachumba yali agenda basiba nga bakutenga basajja yatemamu omuziki bagipangisa 3 gwe waliwo akafa bakayita best baliyo bugundi bungi buloji soka yagifulo unit yo jukira yawaddeko n'abashooting ebizannyo wano eryali eddiro lye erya wansi bashootingiremu emizannyo so fast forward nti obulamu bwa Uganda yali amaze obukubamu kaluchuleta nga tebugenda kusoboka wano n'asibamu ebyanguwa n'agenda eri kakati Bebe Cool akiyingiramu atya Bebe Cool agenda kutwaija byotugamba beyond
ya bebe anti kugambye conspiracy theory nze ndi mukugikuzimbira bebe cool ng'omuwandiise okitegera bebe cool tuwa gyagenzeko ebweru w'eggwanga agenda mu ggwanga eri America ku shootinga videos za shootings omwali ne questions wonderful song ekiwala kino wamalo shootinga agenda mu ggwanga lya England London alaba ne show ya Remo omuyimbi mu Nigeria kati ajjukira yes abali awo ne mamizu ngesimu evuga Kampala eno tulina yani yegwe bakubira abali awo musho wakati ya Remo simu evuga alagende bweru fe tubakubira kuluno yali ebweru yakubira namugamba bangambye ko oli wano London gwani muganda wange dobo story manyi nze musajja wo Mastones Ronald Uncle Ronnie how are you Uncle Ronnie namugamba muganda wange obana yakolera abantu da kususe kati Uncle Ronnie nagamba bebe kulu nti amwetaga agent le nga gundi ya Kenzo yabadde nti we need copyright agent neno message yali weto nti I need you agent le yagambeta we need copyright agent kakati muna bebe kulu ne mayinja bakola ki ba meeting abantu abali private sirika abantu abali private so mayinja muliramu namugamba muganda wange nave Uganda olwensonga ABCD ezimu kuzo eri mu kibina kya yero mbatutomeza okitegeera naye gwo survivinzo tokubera ngoli wa yero nenge ebintu byo bitambula kubanga ene London genzize ebintu biganya okutambula omulimu gwenkola nkole sawa mukaga omuzira mungi nnyo saagumanyira gonkubye mu kifuba kyonna mpulira namukwatira ku bitundu ebyo mu bidi ebiki ndambe mbade sabe mbozi abantu baleki bajja kuletera obuzo kale fast forward namugamba ayagala kukola U-turn akomewo mu ggwanga lya Uganda nga ideology political eri ku NRM wabula ng'emirimu gitambula nga bebe cool because bebe cool yalaze nti no is a model of that ayina jakkiririza eri wabula buli kimu kikola kitambula bulungi so namuliramu namugamba ekisookera ddala tugenda kuddayo njagala okole drop era nakola drop ya tontiisa kati namugamba wuli ekigambo tontiisa twagala tuddeyo Uganda nga tewali akutiisa nasoka namunyenyaamu awo amanyo gawulira kibonyeza busi abannaye oyagala kumutta busi so bebe kuna plotting da come back kati mukoma wo mu ggwanga lya Uganda atandika ne press conference eyo gye yakola ngayagala kujjawo ebintu ebimu ku byo second chance yabo babiga ibali bagala bajiwone mayinja agamba setaga second chance za before yachogerako before nanti ku press conference yaddamu ne bakimubuuza n'agamba nze second chance erya ddala gwasigala gwo muzanyo gwa Salvador ku NTV second chance sigwetaaga ne bagamba ekiyugula ennyana kiva mu kibeere ye bebe bebe kuli yamazo musigula tugenda kutambuza naye n'ekirala abantu okubajja ku diversion ye mu ngeri eri political leka tuyizeewo ekibuuzo ekyali kigenda kubanga kitambula mu bantu kikujjako pressure eno politically nga wenkuyiyiza waliwo meeting eteekateekeddwa eyo side mu January awo bagenda okubanga bamutwala naye nga mu December muno mulina obbaamu emboozi efuga so emboozi y'omukyalo oyo wejjire yannagawa okitegedde kubegenda okugiraba besinkana 222 nga muletedde oluyimba bawulirizeemu bamaliza bewuliziganyiza bonga bo privately okitegedde bewuliziganya amaloboozi olwava mu kwewuliziganya omuntu namugambira ngenda kuwa ekirabo onyimbidde bulungi nnyo bagenda chapa ne bakikyusa ne kyadda mumanya ga Nagawa new apartment nezimbibwawo awo mangu sente zeewolebwawo mangu ku kyapa ekyo okitegeera so ogenda okulaba nga script eyo ngezanyibwa musajja wo gogambye Uncle John yawandiise right on wadde honorables alina omuzanyo nga 20 mu meka nga 23 24 ku National Theatre mitwalo 10 tandika no carpeting nga 23 webale nnyo kati aguwandiise amadda g'amayinja n'agobumba main cast Ronald Mayinja kati mu meeting eri gyoyogedde mge tulina okusooka presenting and ne ku bizibu bye tulina naligawo ono naye kwali ebyobugagga byange byonna bigenze ennyumba mabega kaawo TV eggwanga nti eriwa okedde badde eri enjego ebaddeko musajja wa tatalina buzibu Mastones so bwe kityo emboozi ya Nagawa wejja naye nga erimu ebirumira bingi nnyo wabula nga it's part of diversion Nagawa tayogera na muntu mulala yenna yogera na babukedde omwana w'enkima banna kati byebyo nno munnange naye mako anyway ono wakunnyonnyola bitegeerekeka byonna naye Mayinja anoonya emirembe nedda lwaki ngamba nedda I believe Mayinja is one of the best
be bamu ku batono ba legend be tulina balina good music boliza music wa mayinja omuddamu n'omuddamu nga tomukoye ano imbalo ya yema ne Calistas Kaliyo nga bali mu mazzi tegera so kati omuntu ngoyo with good music oyinza okumubuuza nti kiki ekyali kimukozesa press conference pressure kyeyo emuddisaamu ebibuuzo byamala edda okuddamu ani gwe yali azze okukakasa eyamutuma ogenda ebulayo okkuba ekyeyo nti abadde takuba kyeyo okitegeera gwe yali azze okukakasa nti munaye mbadde sikuba kyeyo one day natuulako ne mukulu Ronald Mayinja nga tannagenda before n'abaako byambuulirira for like 2 hours mutuula ne mwogera ne Mayinja tunyumyamu nga ye nagendayo nga ngenze kola interview ne tusooka ne tunyumyamu nga inspire ne mubuuza off the camera ebintu bino biki nanyinyonnyola nga mu kyeyaŋŋamba mwennyini yandaga nti Uganda teyina kiddako so I was so surprised and shocked okulaba omuntu yaŋŋamba mwaka ki this very year around March nga tannafuluma namala nenkola ne interview ku YouTube yange kweri Uganda teyina kiddako naŋŋamba era abantu because yampa example nampeza Orlando nampa ono yali owebisoge yalina Megadi oshegere nangamba are you seeing how those people jebakulaakulanyemu okuva baba mu Orlando ayina kibukyanga agenda yenga ye nnyonnyola ng'omuntu nawe inabba muntu mukulu nambuuza ekyo n'obuuza nti olaba ngeri gyakulakulanyemu ng'omubuuza because ye yaŋŋamba nti abantu abagenda ebweru kye bataagala kuddamu kulaga asseti zaabwe kubanga tukola ki bakola ebintu byabwe mu mpolampola naŋŋamba omanyi kyekitegeeza omuntu okwa ne dual citizen nga bw'ojja Uganda neekwokyamu osobola okufuluma n'oddayo UK n'obeereyo n'opowa era we yaŋŋambira n'okuŋŋambira nti ninda sheegi bwe mala ogiperforminga I'm quitting Uganda yali ya Papa Misa Kisemakula okitegeera era nze mu kooti ya Brown ennene era nze namulaba nga agenze namanya tagenda kudda okitegeera namanya ati sajja twalawo obudde asetolinge abeerewo neewunyiza nnyo bwe yatuliza press conference one bw'oba onoonya comeback nga ogezesezzaako nolabanga abantu bano be wasooka okulaga nti oli nabo ng'oyimba ennyimba zituli ku bunkenke mulamuzi tulwanyisa nguzi Afrika ani agula ensoba tugitunda ezo balabanga gwe yabaawukanako chance bwejja ne bagamba nti weetaaga second chance tolina nsonga lwaki ovaayo commenting okitegeera nti I don't need second chance it's better balaba kumanyire ng'oli muzira nedda it's better you keep quiet because kyekikulaga nti ekyo tekyalimu mu nkola ye ey'okudda yabalaga ne second chance tagyetaaga because tuweereza abantu ng'akimanyi tagenda kukola ki kudda kati aba agyagaza ki alikodi nga bati musweta nga muli mu bulago Muganda wange ali nti yayogedde zesaagala second chance ningamba kakati omuzira gukulu era bwe nalabira ddala statement namanya tagenda kukola ki kudda takyabyetaaga abikooye kati neewuunya mu lutemya lw'eriiso ng'akomulaba ng'akomyewo omulaba ali ekigali ku airport nagamba ng'atuuziza press conference yafuna stop over nti gye baava ne bamala ne badda n'atuuza ku papaazi nga buli amukubira abeera available toyina bwokera nja nongamba nti omuyimbi Ronald Mayinja nti omuyimbi oli ku mulimu gw'abamawulire waba wadde NBS BBS ebeeyagala tonoonyangako Ronald Mayinja n'abula nedda waliwo kati Ronald Mayinja emabega ng'omunoonya n'akula n'akulaga nti ali bize nnyo nga tosobola mufuna yali akada nga tannafuna bimufuula bize kuba Ronald Mayinja gwe tumanyi atayawukana na ssente ye ajagala obulungi nga bw'omanyi abayimbi ba bandi yatuuza press conference n'agabayo ne ka transport kasanvu neewuunya nnyo muyimbi Ronald Mayinja akeera akuwa ekyapa ekiri eno saidi zaawa gundiwa bayitayo batya eyo kirano dekira bulindo ekyapa ekiri ebulindo nga kiriko ne flat ng'akulabye mu luvannyuma temunaweza na mwaka akuwa ekyapa sisiri yagaba omuntu ng'otuddeyo ekyapa n'akijja mu mannya Ronald Mayinja n'akikolako ne transfer n'akola n'endagaano n'asayininga n'agamba nkikuwadde yasooka n'amuwa endagaano n'amala n'amuwa n'ekyapa nti nagawa nkuwadde nga takuyinaamu mwana akuwa apartment n'akola ne transfer so kati saagala babuzeebuze bannayuganda bali eno diversion eringa eyabijirwa
Mujukira diversion yabigirwa omukazi amugobye mu nyumba omukazi na ebusabala omukazi angobye mu nyumba ansibidde ebweru tulwanagana olwokuba ndi wa nuupu omukazi bamutwala wa president amukadde 5 bwawera n'okusukkawo ne yeeyagala n'agula n'amaka amalala ebbunga awo ng'ani agula omukyala gwe bagoba yali agoba omwami mu nyumba tebamwana amaka amalala bamuwa sente n'agula n'amaka amalala ebbunga wabeera mbigirwa diversion efika naye bigula naye mwali kandi kitegeeza kyovola aba bamuyimiriza ne ku mirimu gya NUP bagenza okugattagatta notes nga balaga diversion emugattiramu mukakunizo mwali mu puzzle kati so bwotunulire ne yannagawa teyina bwe yawukana nnyo naye amukulu Ronald Mayinja nenze nali musabye ekintu kimu atuule wansi adde mukola music waba yakomyewo ave mu bintu by'okuzanya emizanya ajja kumaliriza afiiridde mu film because omukyalo ono sente ziyinza okujja enga bananereeta obuzibu nadda mu mawulire n'agamba ffe twali mu muzannyo bannayuganda oli bagamba ki naye bangambye asula kalenda ate amaka gali yaga partitioninga ate gali nagawa gobera naye makinti awo ate ne kalenda eri Basula makindi abasula mu kani studio ya papa bana nedda kakati nyatumalize bete ensonga y'amayinja bebe kulu tugenda no tujja muzaawo bakati muzze wali kuba tugenda mu kitundu ky'okubituyina Kenzo amakyala ga Kenzo mu State House naye bebe kulu ono yomu kubatandika federation n'omwana oyo takonwangako yadde tolina nawo omulabe bamwogererako wadde n'obwoya kuba omukira munene takonwangako naye nga ssebo kubivumya federation sente ate nga yenanyini mukono yalina okusaininga zifulume oba ntegeera ekasayija yaseetinga n'akuteeka mu gaapu n'okugwa kati ne ku Mayinja ye yawakudde omusajja gy'abadde mukoza amasowaani ge amuleese n'amukomyawo teri anyega bebekuli ali mukulanga kibwatule kimu bibirize ze tonkanga kanga kiwatule yekola kiwatule big size bebekulu tali mu kusetinga tasetinga abantu n'abaleka mu tageti tambi awuno kasiri wagagame Saimo bebekulu tasetinga abantu baleka mu tageti abantu abo be babatetegese kimala kumanya bo bavaawo batya ng'olwaleero we tubadde tudiscussing Abitex waleeta ekisitole n'agattirako abalala kati n'oyo naye yeekola ki yenzannya ye nina omuntu gwe nagambako ne mugamba nti weegendereza nnyo omuntu ng'akutunuzzaamu kamera ne microphone ye aba ne kyayagala gw'okole ki okujjamu kati kiri eri gwe okumanya nti weegitunuuliddemu nange ndi redo gitunulamu nina kye ŋŋamba abantu okitegeera Mayinja we yali afulumya awo anze nakola story ne ŋŋamba nti Mayinja yakigambibwa afulumya okitegeera nenze nempa ensonga yange ng'eri bweti ne ŋŋamba Mayinja Ronald yakeera ku makya n'akuba n'afuuka sitoowa akabiffe tukuze tulaba Mayinja nga nnyimba ze tuzinyumira kuba ku nekiresi era nze n'ensonga lwaki sisobola kunyiigira Mayinja ne bwakola ki nze Mayinja namumanyanga muyimbi era buli wabawo saga emujjirako nze nzijjukira nnyimba ze n'ojjukira Kereya waliwo akakayimba njagaza kajanja simanya ennyimba ze nnyingi ate nga ki abato nga nnungi nze sikeraako mutuma ki bwe mupya oba ki era music we nsigala muwuliriza nga nkola ki nga mwagala wabula ekintu kye nayogerako ba artist bangi bagenda kifeesinga paka ebanaddamu amagezi osobola okuba ng'otobye wekka n'okola ekintu kyo n'owangula ne waliwo level kw'otuuka Saimo omuntu yenna bw'awangula n'afuuka w'amaanyi waliwo level kw'otuuka nga weetaaga ba handlers weetaaga ttiimu gy'otuula ne mudisikasinga kano kafuna kano tekafuna kati awo abasinga we tufiirirwa nti gwe obeera open nti buli omu ajja n'akuwabula ye gundi w'amaanyi kampabule gundi wagundi kakole kino oba owabulwa naye olina kuwabulwa na ttiimu yo naye ttiimu eyo erina kuba professional ng'ogisasula si bayesa abayimbi abasinga baagala kwekuŋŋaanyako bayesa kasita alaba no Saimo yeegeziwaza sijja musembeza tayagala kukola ki Mayinja enkomawo gye yakomyewo yabadde mbi tetusobola kinenyeza bebekulu tukinenyeza Mayinja kuba ne industry eno yagirimu emizannyo agimanyi Mayinja asobola oba ng'amanyi bebekulu n'okutusinga ng'amanyi ne bwazannya okitegeera Mayinja ekyamumanyisa n'ekyamwokesa yali music yayimba music abantu ne bamwagala n'ayimba music abantu ne bakola ki ne bamutyawa bw'aba ayagala okukola comeback eteekeddwa kuba music
tetekeddwa kubaamu mawulire okitegeera zino press conference nojja ate n'oyogera ebitakwatagana wamanyika lwa music n'oyokya lwa music bw'oba oyagala okudda asobola okuyimba ku kintu kyonna oba nsonyiwa okusala ekirimi nti wagendedde abadde ayimba ziri political bizzeemu bikikalulu kati yaliyimbye ekyo kiyinza okudyamu the narrative mwagendedde Mayinja asobola osooka n'akola oluyimba olulikonsayiringa olugatta n'akola oluyimba olukola ki olulikonsayiringa okitegeera ye ng'omuntu ng'alaga nga yeebuliridde n'akola ki n'abaako kyategeera tabawa budde dudisikasinga nnyo nadde mu nnyimba ze ezaalaavu kuba gwasinga otutegeera eziri politiko nasooka ziba nkukakasa Mayinja n'akuba akayimba nga kalungi nga ka mukwano n'ateekamu ekyetaagisa okukatambuza kuba akimanyi kasobola otutambula abantu ne wabaawo kati eriyofe abamwagala musical nga tolina kyogenda tugamba oba yakola brand ez'ebyobufuzi tukyamwagala musical okitegeera nze mwagala ng'omuntu kanjogere ku lwange nze mwagala ng'omuntu musical era n'akeera n'akakuba nga kalungi mba nja kukawuliriza okitegeera kakati ekirala ekiriwo Mayinja ng'oyo omuntu bw'amala okudda n'adda ne music oba asobola obutasalawo obutadda na music bw'aba awuliranga ekyeyo kimuyinze ng'ayagala okudda e Kampala ng'omulimu gwategeera ndongo era olina okuŋŋaanya abagezigezi ne mutuula n'otandika n'ebbeeyiyo oluusi nga siggwe ati nga siggwe na feesi yaayo balaba muyimbi kola kubanga omanyi ekikola omuyimbi omanyi bw'olina okukwata sayimo omanyi bw'olina okukwata kasuku omanyi bw'olina okuteeka sente ne bw'otalina kuteeka ne bw'olina okussa ekigambo yabadde yakoze Eagles Kapiata mwayitidde oyo omukyala nagawo okitegeera kaakati gwe bw'ojja n'okola record label n'okwata ku baana industry ya Uganda sayimo nga mmaliriza ekituganye tezaggwa tetwaddeyo ku second audition balondamu olwasooka sayimo nagawo bamwe yajjira industry ze Uganda zonna ekizisse si ya byabufuzi si ya mawulire si yaffe ya kuyimba elevation etulemerara nnyo otuusa omaze okuyimba Mayinja tokyalina kyotugamba musically kyonna wakitugamba what is the next step are you going to take mu art business eno era ntagamba nnyo ne bagamba ba artist mu benchmarking ennyo Benoni Benoni tuku the next step mugubya otegeera yatekiga step eddako Julius bagamba yali muzinyi singa abadde Julius gwe nalabo yanyumanga ku stage otegeera na elevatinga otegeera olwaleero Saimo tulina abasajja nga ba Steve G yalimu nga producer wa kabi na producing abayimbi n'aba promotinga nayimbako n'atuuka na elevatinga naga sikyasobola kwegoba n'abakaba komisinde gye batwala kiki ensobola okukola events company weri buli kimu okikola kiwe ekiri olwaleero papa Misa kyesimu preserving nga ayinza okugambira sijja genda ku buli stage ayine walale wavaaki ewava sente okitegeera negenderera Saimo abayimbi bonna abafuuse b'amaanyi ne balemu okufuna source of income endala nakati bakyakola ensobi ze bakola mu buvubuka bwabwe olwaleero ojja kwekanga omuyimbi w'eggwanga omu gwe twagala ennyo Dr. Jose Chameleon ng'omusanga mu kifo w'otandisuubidde musanga okitegeera naye nga kyaki olwaleero twalabye ekyabaddewo ekivulu ekyabadde wano ku Climax mega legendary mega event ya DJ Shiro how can you say ogenda kutegeka legendary mega event ku Climax mu kifo ky'aba DJ Magic Touch yakoze iyo simanyira kumanya enkuba yatukuba nze nayitawo ku red carpet yawo nga wantu ngononya n'abeekubye ebifaananyi ku red carpet abantu baalimu naye si looked good naye nayitawo saali zasanga nga manyi byawedde neka Saimo kye tuteebuuza Shiru omala okukuba n'ofuuka DJ asinga mu Uganda ng'omaze okukakasa okubya ebyalo ku byalo bonna n'abato abazze bali inspired by you tutuuka tutya ku level woddirayo mu kifo nga n'abamu ku bato abakwegomba tebakitegekamu ate nga nakyo kisobola okukulya kifo kinene saagala okinyome okukwani nkugambye ekyo kyenva nsobola okubuuza nti wajjudde nedda kifo ky'abadije Magic Touch tekikyali kya Shiru olaba kakeze 60 watineroja olwaleero kisobola obabeerera ekizibu okukwata experience yabo gitwala ku Climax tebasobola abo bonna abaana bali inspired by yani musajja bakufo kyalule olaba lule musajja wa manyino shooting ira 60 watineroja kisobola obabeerera ekizibu okugenda wali tebasobola sina kintu Mbazira Tony ne Suna Ben na generation tukkiriza Shiru alimuki kikikyolanga Shiru ati kyembuuza ba artist baffe oba abantu bonna abali mu business zino oli mawulire ogakubye ebbanga n'obeera ku peak what next ng'omaze okutuuka ekiseera nga tokyalina kyakkakasa nnyo
ng'ensi ekutegedde n'ekuwa nga olina n'abaana abali inspired by Yazamba oddawa olwaleero ekisawanya amayinja kwe kuba nti ayagala kudda mu active music naye ng'atuuka ku level efuuka executive record boss oba akole business endala ate nga naye esobola kuyimba mu kikadde okitegeera so kati nga mmaliriza saimoze kye njagala obagamba mwenna kino osobola oba kati sikigamba mayinja nkigamba ffe abapya abajja bakulu baffe elevation ebatawanyiza abasinga ebibuuzo babigudde bwe batuuse nga bamaze okukakasa nti buli kimu bakikoze we waddako waganye okitegeera ife nga ffe bwe tunaabanga tumaze okukakasa kubanga etudisikasinga mayinja leero teri alina monopole naffe emyaka 5-10 maaso bajja tula bagambe kasiye nakola show ya kasukwawa ali Canada onangamba mwenna bannamawulire ne munayogera mutya kujja kujja yakolimye ayizo bata yakolimye yazze ngenda nina ka travel bag kange eya bulu nenjikeberako eya yellow nenjikeberako yellow fever ngamba boss anytime problem ochegera neka akati what are we going to do different ekigendo tutaasa mu kiri kye batulowooleza kuba kati amazima gali nti amanyina atamanyi yarooza buli munnamawulire retirement ye ina kuba bweru kati fenaffe emyaka giri bagenda tulokola kitulowooleza naye ekigendo tutta kiri ekintu eki butetegekera elevation nga mmaze okukakasa wano ng'abaana abalala bazze nnina bakolera space nzira ntya wali bwe mbanga gwe mulimu gwentegeera nsigala ntya nga akyasobola okufuna mu ntambi w'ebiseera ebyo naye nga siyinza dduka emisinde gyadduka kati thank you so much nga tumaliriza ntambi oyiseewo obulango obwanvumya luli ebiseera ebyo concert King Saha agenda birayo nga 8 mbasabye bami mugendeyo yes nabadde nkutegeeza ku conference ya sports bagita sports for all international conference egenda okubira wakati wa 15 ne 18 November nga kati mukasera kano kyolina okukola kwe kuweereza invite okusaba invite ku dola binazo kakati nambe 9150 eri plus 1 647 915 064 ontegere bulungi eri plus 647 renda 15 0 6 okubira nga ate obafuna then aba online business ngoyagala okufuna omulimu awo woli mu abali mu Bulaaya ababuwalabu bamitemuweereza let's be specific ababuwalabu temujja sobola business eno online business nga oli ku Bulaaya ng'oli mu America ngoyagala kufunayo omulimu gw'osobola okukola mu akasente ng'oli awo otudde ni Dubai bakola abana nedda Rama yagenze bannange nedda eri plus 1 43 7488 2130 plus 1 437488 2130 ngate ofuna gig mbajja kuyisizaamu byonna nga obino bikola then oba osogerana ku website eri www.solome.com Solome nambule Canada yekanji saving tomanya musajja yekaye mu misinga nonze ekintu wale Canada finding out baka yasula mu kanisa sebo naka yotasula mu kanisa anti kigenda okuntwalayo no pastor Tom basulayo so nalongo concert extra launch ngena kuzo mwezi mwenda December tuli bali ku mulungu fish fry tusande jja nga tuvudde mu King Saha nga 8 tugende tulabe David Lutalo nalongo concert eri extra au ku mulungu si ate extra si ya Serena ya Serena babongote tubongote ngena kuzo mwezi 26 babongote nakuzo mwezi 26 December tugenda Kiwatule tondekera Kiwatule tonkanga kanga 26 December Mr Biebe Cool nga akomewo ne videos 3 empya kalaso Pizza Origin bada basangibwa ku abasangibwa wabano basangibwa opposite Victoria University ku Nana House balina pizza bali batuwa pizza negwa teyagudde balina pizza mu bipimo byonna era nga ku Lwokubiri n'Olwokuna buy one get one for free bali ku namba 0774 66 93 79 ne 0708 79 88 54 Drena Emergency Medical Services bano kubya ambulances ngoyagala bujjanjabi bakafulu bali ku namba 0702 15 55 49 basangibwa awo Muyenga Nana Habo mouthwash tongero kuba kujjukiza akadagala kakano
mukalaba kali certified by National Drugs Authority kayamba ku ndwadde zonna ez'amannyo ezikusumbuwa kali mu supermarkets ne pharmacies zonna ke kanana habo mouthwash baganda banga bamunno watch film ngayo tukikugambe ya Ronald Mayinja nti nteketeeke bulungi ku munno watch chemanyi episode egenda kubeera etuddeko onako olwaleero kwata bukwasi mitwalo 3 ejja Uganda yes executive producer John Segawa kwata emitwalo 3 ejja Uganda obere executive producer Bebe Cool oberenga olaba film ku munno watch enkadde n'empya mu bavijees ba Uganda bonna Ivan Kalan Sports Center asangibwa California Plaza ground floor room number L49 akutuusako buli kalonda ow'ebyemizannyo sako ne muganda wange Sula Birungo ayina olusaniya ayina n'enkoko mu bipimo byonna ku namba y'essimu 0709 9214 yakoze n'ekifo ekipya ka restaurant akapya watuuza abantu akanyirira akasula Birungo Foods so asangibwawo katali kewandegeya okay Bebe Cool yatadde oluyimba wiki 2 ne luliwa muje luli Tiche cha ebintu ebirungi bitwala obudde kakati tugenda kukomawo n'okukyala kwa Eddie Kenzo mu kitundu kyaffe ekyokubiri